ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nja kusaba osooke otuddizeeko akatambi ka General Kayindo Tafiire oba oliawo buno obubaka bugende eri mwenna abajojobya bannayuganda mwenna abalowooza nti muli moto olunaku lujja kukeera ku makya ng'ofudde. Tuddizeeko akatambi ka General Kayindo Tafiire. Abantu muleme kukuleta effujjo lyammwe mbaye naleewo ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. General Kayindo Tafiire anaabidde maaso mukama we nga ye General Museveni ne banne oba bannakibiina kya NRM ababuulidde amazima. General Kayindo Tafiire tatidde biduduma ababuulidde ebyo bye bataagala kubeera nga bawulira ebikaawa abyogedde ebigambo bingi tubirina ogenda kubeera ng'obiwulira. General Kayindo Tafiire alabudde mwami Museveni n'ebitongole by'okwerinda okwewala ab'opposition mu bakwate empola. Tugenda beera nga tubitunuulira naku miranga na biwoobe nate kasasira zeemu okuba nga akwata omuliro ekiteezi. Bino bikaabya amaziga, bino binakuwaza. Mwami Museveni yasasula miliyoni ndowooza zaali 5 buli yakosebwa omuliro guno ne gye buli eno abaalino zifuna tebaazifuna n'emirambo egimu tegirabikanga omuliro guzzeemu okukwata. Mu ngeri emu abaana ba NUP Secondary School bannange ekintu bakitadde ku level ndala. Tugenda beera nga nabyo tubiraba abaana banekaanekanya abaana banyumye ziize mbeerera mbeerera toyina kyozigamba. Mu ngeri emu munda mu ggwanga erya Kenya abasirikale 2 abaakubye munnansi wa Kenya amasasi ne bamutta giwunye bakwatiddwa. Byonna nabyo mbirina ogenda kubeera nga obiraba mukwano gwange. Njagala kutegeeza ebya General Moses Ali tebinnaba kuggwa byongedde okubeera nga byonooneka. Ebigambo si birungi kubanga abaana ku internet ku social media bamukuba left right center. Katulaba abantu NRM berese mukana akalulu nga mazima gali nti betaaga kulabirirwa, betaaga kutwala mu kiggwa ky'abakadde babeereyo balabirirwe. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Nzikiriza tukole bwe tuti then tukomewo tusumulule ge tulese akawungezi akowunaku olwaleero. Tukutte annange kiri bubi gwo guwalampa yogera nga omukwata sima ndiwa ndukukwana na mubiru namlo inada
Nakwenda uweleze. MTN. MTN na Airtel. Nedda Airtel ngenda kuweza ku Airtel. Akaliro kali serious. Akaliyoko kali serious. Uyolanga we muyiwayo. Ndeka ko muweleze. Kasasi ogukutte. Ndozo okulengera eno party wabeerawo abantu naye kankuweereze esimu gifuna ati tumaze embeera bwetyo bweri wali ekyaddondo era nga akiikirirawo yenku nnyingi muwada ampuliriza kasasiro nate azzeemu okukwata omuliro ng'ennaku z'omwezi 9 August 2024 kasasiro ono yagenda mu maaso n'okubeera ng'abumbulukuka era ogenda okumaliriza ng'abantu abawerako kumpi 21 bano baafiira mu njigwa eno abantu abasukka mu 21 bano baafiira mu kasasiro ono wabula omuwendo gw'enku ogw'abantu 21 gwegwo poliisi gwe yavaayo n'ekakasa wabula ne gye buli eno njagala kutegeeza gwampuliriza era tugoberera nti waliwo abantu abaabula ng'abantu baabwe baabulira mu kasasiro oyo eyagwa nzikiriza nkutegeeze nti akulira oba yali akulira technical team eya KCCA mu biseera ebyo yali ayitibwa Dorothy Kisaka yavaayo n'agamba nti abantu nga bamutaddeko akazito bamugamba lekulira ye yavaayo n'agamba nti ndekulira mmwe mwandeeta era n'agamba nti ndekulira just abantu 21 olw'okuba bafudde muŋŋamba ndekulire kyali kyakusoomozebwa kwali kumanyira n'okuyisa olugaayo mu bulamu bw'abannayuganda abasukka 21 abaafiira mu kasasiro oyo ekiteezi then oluvannyuma ono yawummuzibwa ne technical team ye ne baleeta omujja era addukanya wabula ensonga z'ekawempe nnene eza kasasiro ono nnene bangi baavaayo abaali okumpi ne batugamba nti kasasiro teyeeyokya kigambibwa nti waliwo abachina abaaliyo nga bakuba baluti ze zaaviirako kasasiro ono era mujjukira nti baatulaga ennyanfa ezaali wakati w'olusozi lwa kasasiro olwo nga kiraga wansi wali abaakubye baluti ne lweyasanamu kakati katulinde tulabe oba bagenda kujja batugambe nti waliwo abalala nate abaafudde oba tebagenda tugamba wabula nga nkugambe abantu abasukka mu 21 ng'ennaku z'omwezi 19 August 2024 bano kwegamba kasasiro yabayiikira njagala kutegeeza gwampuliriza ali eyo nti gavumenti ya Uganda yakwata ensimbi era neeyirira abantu b'ekiteezi ng'eyita mu Prime Minister Robina Nabbanja buli muntu ne bamuwandooza emiliyoni zaalinga 5 yes emiliyoni zaalinga 5 awo ne babagattira awo era ne babamalira awo wabula newankubadde nga zino ssente bazoogerako bangi tebazifunanga leero kasasiro azzeemu abumbulukuse Uganda lwaki tetuyiga so okusinziira wano bagamba nti cabinet ya provinga ensimbi eziwerako awo okubeera nga zisasula abo abakosebwa ekiteezi naye bangi tebasobola kubeera nga bazifuna okujjako kubateeka mu zitenti wagamba mubeere awo ng'obuyambi bwe bujja yeggwanga lyaffe okategedde Robina Nabbanja Musafiri
yajja n'agamba alina omwana gwagenda okuyamba simanyi omwana bagenda okizuula nga omwana bazadde be gye bali naye n'amuzza kale byebyo ebisingako tujja beera nga tubireeta olunaku lwankya nga twongedde okubeera nga tumanya ddala ki ekyabaddewo ekituufu nzikiriza ensonga tugiteeke ebbali tusobole okubeera nga tweyongerayo bwe tuba nga tweyongerayo munzikirize tulabe ku bwana bwa NUP buno yes ku bwana bwa National Unity Platform nabakulazeeko abaana bano ne tusobodde okubeera nga tufuna ekifaananyi ekiri kiriya abaffe kiri kitya nabagambe mu vidiyo yaffe eyasoose nti embeerera ziizo NUP erunda mbeerera gwe wenna atayagala babeera batya ayagala kashuwa obwana bubwo bwesaze redi bwana tebumanyi musajja yenna mu bulamu obwana obw'obulenzi tebulina kugambya embeerera kakati gwali eyo ng'owulira oyagala kwesogga kibiina kya NUP otagala mpola abaana abo tebabamamaalirako bankyukakyuka basooka kukuba mu ttooki ne bakakasa obe omutima gwo mutukuvu ddala guliko langi 3 emmyufu eya white ne langi eya black etegeeza oba eri ku umbrella ya NUP so abaana banyumye nnyo nga tuvudde ku ki naye NUP secondary school ebyaddala baanamwe nemwe mukimanyi nti gavumenti eri mu kulwana na NUP ku byambalo niye buli lunaku kati bagenda bagaana engoye mmeka ddala mmeka ze mugenda bagaana abaana bano because buli kaseera baleeta bagenda bagamba engoye z'essomero buzijje mbyobufuzi tuyinza obbakuba nga tebafa erewe kale beba abaana saagala tube nga tubalwako NUP nga bwesitula bwe baleeta ow'abavubuka abawabavubuka ndabyeko olunaku olwaleero nga basitula ow'abakadde omanyi NUP akalulu k'abakadde yakeefuze yakawangudde kumpi ebyalo ebisinga yegirisiza nga kigotantula kati leero bayimiriza akulira abakadde mu NUP neninda mulabe nzo okulaba akulira abakadde ddala yakayingira emyaka gy'obukadde kakati ne tulyoka tujja mu NRM abaffe tuwe Moses Ali tutandikire katambi ako kakati tutandise n'akulembera NRM ye mwami Museveni emyaka gijo 8 nenga tumanya asinzaamu kuba ye kenyini mu katabo katugamba tamanyi we yazaliwa kati akakasa atyanti wa 8 oli wagamba nti ayina 9 gwani abaira abuusabuusa ne kenyini tamanyi we yazaliwa ye kenyini tamanyi yazalibwa ddi ne bwogenda ku Wikipedia ekugamba nti omukulu ono ayina n'ennaku z'omwezi kwe yazalibwa kakitegeeza yazeewa mu bigambo byaga tamanyi we yazalibwa kyokka ate ku Wikipedia akuza n'amazalibwa gwolaba oyo kati akoza gaddi gataki kakati yakulembera NRM kakati laba ate oli ali abadde ki oli abadde ki oli ali mu mmotoka wakako abadde kyakuba jambo essanyu nga lingi ono Moses Ali lwaki tebamutwala n'azannya lumu katemba zokoleke omwana agambye nti ensi ewoomedde Moses Ali kati akomba nkombe bamutwale mu theatre azannye comedy negwe oyinza okukyanga Moses Ali tali bwatyo Moses Ali nga byebyekoza bwekoza emmotoka ziyinza okuyita ko ssebo eyo emmotoka eriko 4 star geno osobola ziraba nga zireeta obugome noga katuve mangu mu kkubo oba batwalaani nenga gwe batwala muganda wange
tuwe ku kifaananyi ekyaliko eyaliko speaker wa parliament ndyoke nkubuulire abange Jim Spire ataakoze atya Jim Spire bannange kakati kanjogeraawo ono Moses ali myaka 86 alemedde ku Hyundai tata kati abantu ba Jumani abalimu ngantunuka sibwe kiri oba anasanga gundi yete bimukwatako kati ne tutunuulira Rebecca Kadaga omanyi mwe tugenda ne twogera muga twogera bubi bano bakola ki mu byobufuzi kati kwabwani guyinza okugamba nti akube campaign mu district enamba abo ng'olaba abavubuka zibakuula amannyo ne zibafaananya ng'abazeeyi n'avaamu ng'akoze kati bano bagenda kukogga ki ng'ogamba Moses ali agenda kuba campaign agenda gikuba wanga n'okufuluma emmotoka tasobodde kale sebo kakati ate nekirifano kimanyi ono Moses ali yavuganya ku bwa ssentebe bw'ekyalo simanyi oba yawangula ne bajja bamusitudde ne bateekawo entebe ye ne bamutuuzamu yagwamu bugwi tewagiraba kakati Rebecca Kadaga sebo ye wamawulire ku kyalo kuwava wamawulire ku kyalo gwolaba oyo omululu obuluvu obuli mu bantu ba NRM bikusukkako ne bikusobera nti obuterekereza obwo luli navayo nembooza Moses Ali oba Rebecca Kadaga kikujjako okyokudda ebbali n'obaako abaana bozimba bannange ekiti ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kibategeeza ekiti ekitava ku ssengejjero mukwano gwange kituuka ne kigendamu emiwaatwa nga omwenge gwe mugira gwe musengejja guyitamu buyisi ne guyiika kakati waliwo ensi beewoomera ng'evudde mu kubawoomera bakomba nkombe era nina posti gyendabye ku lutalo oluliwo wakati wa Uganda ne Rwanda abaana nga bagamba temukkiriza ab'e Rwanda okulaba ekifaananyi kino era we bakirabira bwe bati bweppa bajja kuba batowangudde kakati tuli mu NRM twogeramu mpola mpola James Spire Sentongo tubadde tuliawo ne zireeta wuuyo muvubuka kijana wa NRM ne kakati nogeza James Spire agamba bwati agamba nti now look at this 80-year-old tunulire omusajja ono ne soko tuwe kiri kakati Abbas webale nnyo ssebo NRM abo beereeta omwami gwe mulengerawo ku posta ye mwami gwe mulaba wano naye omwana yenna yamukoledde kino ekifaananyi yamuwozezza n'alyoka amutuwa agenda nno Shema South MP kakati tuddizeeko kiri amazima gali nti NRM muleese bajjajja baffe ne booleka omululu gwabwe ekisinza okunnyumira James Spire katsi yakola ki agambye nti ono yageze n'asala Cats Air Cat n'asala akaviiri ka Cats omusajja wuuyo ku posta oyinza okulowooza myaka ngaana naye mu byaddala ali myaka 80+ NRM beereeta basajja mmwe mwabaaki munatutama kale munzikirize nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo tusooke tufune emboozi ejjudde eya in fact ndowooza General Kaindo Tafiire tusooke emboozi ya NUP
olunaku olwaleero National Unity Platform ekulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo basinkanye okusala entoto ng'olunaku olusembayo okwolekera akalulu ak'abavubuka. Lunaku olusembayo olwaleero era bayungudde era mu bigambo ebiwuliddwako omukulembeze w'ekibiina agambye bannange abantu buli woolaba umbrella tiikinga butikinzi umbrella n'ebirala bingi. Wano wetuwuliridde leader of opposition ng'agamba bagenda ku challenginga etteeka lya UPDF kuba Mwami Museveni yalitaddeko omukono olunaku olwajjo. Mwamala duteekako omukono kitegeeza balinze Uganda Gazette oba the Uganda Gazette eri gazeti ng'erigende mu nkola. Wadde Mwami Museveni yalitaddeko omukono naye terinnaba kuteekesebwa mu nkola. Balina oditeeka mu kyapa kya gavumenti then dibenga likakasiddwa okukola. Okitegedde kakati Joel Ssenyonyi agamba bagenda challenging ekiteeka kino okulaba nga tekimalaako bannayuganda mirembe. Nzikiriza tusooke tulabe emboozi eno mpola mpola then tujje twolekere. Jeno Kayindo Otafiire avudde mu banna NRM. Kayindo Otafiire aliddemu Jeno Museveni olukwe nga wasigadde lwancharoka akalulu k'abavubuka abakadde n'abaliko obulemu ku byalo okwetooloola eggwanga okukubibwa bannakibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu bafalaasidde bannakibiina okulaba nga balonda buli eyeesimbyewo ku kkaadi y'ekibiina. Omuvubuka w'enkyukakyuka naddala ba National Unity Platform mubawagire buli kifo n'eno gwe musingi ogusookebwako ogwa protest vote gye tubadde twogerako. Twagala okununula ebifo byonna ebirondebwamu ebyobukulembeze okuva ku byalo byaffe. Bano bategeezezza nga ekiseera bwe kituuse okusiguukulula gavumenti ya NRM mu buyinza. Mu lukuŋŋaana ne bannamawulire oluyindidde Kamwokya banna NUP bano we basinzidde ne beekokkola engeri abavubuka gye baayisibwamu akakiiko k'ebyokulonda. Awalala ne batazikomyawo. Mu lutula lwe lumu banna NUP beekokkodde etteeka lya UPDF Amendment Act President Museveni lyataddeko omukono gye buvuddeko nti bano balinze liteekebwe mu kyapa olwo nabo bajjeyo enjala. Tulinze etteeka limala okufulumira mu lupapula lwa gavumenti lwetuyita gazeti kubanga after assent tulina okufulumira mu gazeti immediately tugende mu kooti. Ffe tuli ready ate balooya tuli bangi ennaku zino ate nga tugenda kuba mu kooti wokawokawokka twagala tukose process eyo okugenda mu kooti n'abalamuzi tubalabe nga nabo tubateeka mu ggwanga lyonna libalabe bantu babalabe tulabe nga abantu baffe benyigiramu okulaba nga tulwanyisa ekiteeka ekyo ekibi. Bano era bavumiridde ekikola kya kkooti okutambulira ku ntoli za President Museveni nga bagamba ne gye buli eno bangi ku bannaabwe tebafunanga bwenkanya na bujjanjabi. Naye kyanaku nnyo okulaba nti ne kkooti enkulu ey'e Masaka ekyagaanye okuwaaba abantu ennaku za beyiri okusobola okuwulirizibwa nga basaba okweyimirirwa. Olukiiko lwa NUP olufuzi era lwaniriza kansala wa Nakawa West Olive Namazi asaze eddiiro okuva mu kibiina ki FDC neyegatta ku NUP. Namazi yeweze obutaddiriza mu mpeereza ye eri abatuuze bakiikirira. Kubeera abasinga kumwe mubadde mu ŋŋamba ojja ddi mwambulira abamu nga mumpita na kigozi essaawa yonna. Kakati olwaleero nzize ekibiina nkyegasseeko kakati emmundu egenda kuseka. Mu ngeri endala bangi ku bannakibiina ki NUP bakyajjayo n'okuzzaayo empapula ez'okwegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kkaadi y'ekibiina. Nze nnuuwa wa Bugabula, nze nnuuwa wa Kamuli, nze nnuuwa wa Busoga era njagala kubeera nnuuwa mu paalamenti y'eggwanga lino Uganda. Nnuuwa y'ani? Nnuuwa y'oyo ayimirira ku kituufu ng'abalala bonna abasinga obungi bayimiridde ku kikyamu. Njagala okwongera okuteeka
mu abakyala naddala ba single mothers fe mukono waliyo population enene ennyo yaba single mothers tubalage ekyokukola tugende tubaskiringe okokotadde n'abavubuka. We are here for the struggle and ready for change nga Mubende district kubanga ebbanga libadde panvu ng'ebisajja by'amenvu ebyo byefudde ekizibu. Tufunye abakulembeze abatatuweereza nga bakulembeze bandi ensonga eyo entwereyo okwidde okubakiikirira ebirowoozo byabwe n'ebintu byaife okubona nga tutwala bugiri yaife mu maiso. N'olwaleero bangi ku bannabyabufuzi abagundiivu n'abapya bategeezezza nga bwe bagwanidde okuweereza bannayuganda. We tuli wano twetaaga groups zombi, twetaaga amaloboozi amapya amangi ne twetaaga n'amaloboozi agabaddewo okunyweza amapya. Mwenna mukimanyi bannakampala bannayuganda bannamakindi west n'abantu mwenna omwaka guno kisanja kino tekintambulidde bulungi ng'omuntu nina bingi byesasobodde okukolera abantu bange oba oli awo yendowooza nti nga mpeereddwa omukisa ate obulala nja kusobola okubitereeza obulungi ennyo. Ensonga ezisingira ddala obukulu ze tugenda okwogerako nga bannantebe tulina eddwaliro ebyobulamu entebe eddwaliro eryo lyazimbibwa medical store we tuli kumpi naye tuwabulamu eddoboozi ly'omubaka asobola okiteekayo nti at least grade B ebeere ng'erina facilities zonna ebeere ng'eri well staffed. Okay. Njagala kubebaza mwenna abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegese amaaso nate akawungeezi k'olunaku olwaleero. Butereevu nzikiriza ebyo nabyo osobodde okubeera ng'obiwulira. Kale no bw'oba omaze okubiwulira leka tuloze ku bigambo ebya General Kayindo Tafiire. Olunaku olwaleero wabaddewo olusisinkana wakati w'ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ebitunuulizi by'ensonga ez'eddembe mu ggwanga Uganda wakati ne minisita ow'ensonga minisita w'ebyokwerinda so nga ate olukuŋŋaana luno lubeerawo buli luvannyuma lwa myaka 4 ekitegeeza buli we tuba nga tunaatera okugenda mu kalulu wabeerawo okusinkana kw'ebitongole bino ebitakabanira eddembe ly'obuntu n'enfuga eri mu mateeka basinkana okusala entotto butya akalulu akabakajja bwe kagenda okutambula nga tewali akosezza munne ku ludda oluvuganya gavumenti ku sayidi ey'amateeka ne ebitongole ebyokwerinda. Gwolengera ku screen ye mukyala amanyiddwa nga Sarah Birete. Sarah Birete y'omu ku babadde mu nteekateeka eno n'abalala abalwanirizi b'eddembe bangi. Sarah Birete atutegeezezza nti okusinkana ebitongole by'okwerinda ne minisita w'ensonga ez'ebyokwerinda banokoddeyo akalulu k'e Kawempe aka kansolo Yimbazi Nalukoola. N'agamba nti kano kaalabikiramu emivuyo mingi era emivuyo gino egyalabikiramu gyatiisa bannayuganda ne bafumiitirizaamu n'okubeera nga batunula mu kyekiyinza okuddako mu kalulu ate aka bonna bwe kaba nga ak'e Kawempe konna just constituency emu nga kafaanana bwe katyo kati ate ak'eggwanga lyonna nga balifrectinga n'ekalulu akaayita aka 2021. Kale nno wabaddewo okwogerezeganya wabula mu kwogerezeganya kuno General Kayindo Tafiire muganda wange katubirabe. Okulonda si lutalo. Okulonda si lutalo. Okulonda kuwanyisaganya ebirowoozo buli muntu akola ekyasaanira okukola ng'agoberera amateeka. Ebibiina by'obufuzi bakole kampeyini zaabwe nga bagoberera amateeka ne gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kola bye basaanira okukola nga tewali yayingirira munne. Tukozesezza akalulu k'e Kawempe ng'ekyokulabirako era ne tulaga effujo eriyitiridde ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda bye byakola nga bikosa abantu ne tugamba nti bwe tuba tuli mu kukola akalulu oba tutegeka akalulu nga kamazima n'obwenkanya ebitongole byokwerinda bikomye effujo n'amagye gave mu kulonda kwa Uganda kubanga tegalina mulimu oguli awo mu kalulu k'okulonda tegulina. Jukira amagye sigakuuma emirembe gakuuma ki kulinda ggwanga okukuuma emirembe mu ggwanga mulimu gwa poliisi
ate police tulina bangi bamala naye mwe abamawulire oluusi n'ebibiina by'obufuzi bayita we basaanira okukola ki bayita we bakoma ne batuzituwerera naye ebyo nze sibyagala. General Kahindo Tafire atuse n'okulabula banne bwe bali mu kibiina ekiri mu buyinza ki NRM okwejjamu embeera ey'okukaka bannayuganda abatabawagira okubakkirizisa ebyo bye bakkiririzaamu n'agamba nti kino kibiriddeko obukuubagano. Nawe NRM mulekera okususunkereza bannaabwe bye balowooza si bye mulowooza bye balowooza biyinza kubanga bifu naye mbalekere ebifu byabwe mubanyonjole nti bye mulowooza si bye tuliko. Waliwo abakajanja abakajanja nabo batawanya buli muntu awe munne edembe so abebibiina wange bakola ebyabwe mubaleke namwe mukole byammwe. Alabudde n'abo abeeyisa mu ngeri ey'obwannantagambwako. Ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. Bye bigambo bya General Kahindo Tafire agambye nti newankubadde nga abalala bye baagala biyinza obutawoomera ggwe baleke. Njagala kujjukira ku bigambo bya Kahindo Tafire yagamba nti bave ku kibiina kya NUP yalabula mwami Museveni weesonyiwe opposition n'ebitongole by'okwerinda era n'agamba nti nze bwe mwali muleeta ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina bino nze saabyagala ne kasita mwakkiriza mmwe ne mugamba bibeerewo kati bwe muba mwabikkiriza mubireke bikole emirimu gyabyo. General Kahindo Tafire bino ebigambo ng'abigamba bakamaabe so n'abo baatwala ab'ebyokwerinda nti muleke NUP ekole emirimu gyayo mugireke ekole ebyo byeteekeddwa okukola kasita mmwe mwakkiriza mwagenda oteekawo ebibiina by'ebyobufuzi NUP teyaliiwo kati bw'ebanga ebavuganya erina amaanyi mugireke mmwe mwabisalawo n'agamba nze nali mbiganye mmwe ne mukkiriza kitegeeze muba mwakkiriza mugireke ekole emirimu gyayo. General Kahindo Tafire ono Jeno olunaku teruli kyane n'atazuukuka Kahindo Tafire ono waliwo ebiseera waayogera ebintu n'ogamba nti mandwa kyemulinnye mbutuufu nga ebintu si bya bulijjo ebyaddala nga si bya bulijjo. So ye Jeno Kahindo Tafire saagala kubeera nga mususaako wano nzikiriza mukwano gwange nsobole okubeera nga ate nkwongerayo bwe mba nga nkwongeddeyo nagano makulu nnyo okusobola okubeera nga tugategeera. Twolekedde munda mu ggwanga erya Kenya abafu mu ggwanga erya Kenya waliyo okwekalakaasa kuno kwava ku ki? Kwava ku muvubuka omu bloga ab'ebyokwerinda gwe baakuba amasasi ne bamutta. Bwe bamukuba amasasi bannansi b'eggwanga bannansi ba Kenya bajenzi ne beekyanga. Okwekalakaasa kuno kugenda mu weeks 2 kati. Kakati wakati awo waliwo ebyabaddewo. Omusirikale omu nga tagenda takuba omusajja gw'olengera mu katambi amasasi abasirikale abo babiri nga wo balaba. Okwekalakaasa ne kweyongera amasasi gatokotera ddala mu ggwanga erya Kenya ebyaddala gatokota. Kakati okusinzira ku mawulire ge tufuna okuviira ddala munda mu ggwanga erya Kenya mukadde kano atuwuliriza
nsoso okulaba amawulire gano ku mukutu ogwa Nile Post nga gugamba nti poliisi y'e Kenya ekutta omusajja eyakwatibwa mu katambi oba alabika mu katambi nga akuba civilian amasasa oba civilian omwekalakaasi amasasa agamuttirawo. Then nyongedde okubeera nga nnoonya ku mawulire gano okirerifayinga n'okwongera okukakasa gye ngwiridde ku musajja amanyiddwa nga Eric Omondi. In fact abadde Bobo Wine ng'agamba nti poliisi ekutte ogutemu, ekutte oguvubuka ogutalina magezi, ogutta banne waagwo ate nga balwanirira ddembe lyagwo. Omuvubuka oyo gw'olengera akwatiddwa. Wabaddewo ekifaananyi ekirungi nga njagala kuweerako example eya Kenya ne wano. Yoyo omuvubuka eyasse oba eyasse Manduso babadde babiri, naye oyo ye yasse Manduso. Kakati bw'otunuulira omuvubuka oyo Morgan osobola tufunira ku kifaananyi ekirala kiri kyabadde ng'ali mu ngoye za bulijjo. Bwe kiba kisoboka okitufunireko awo, then njagala kuwa wano endowooza yange. Bw'oba otunuulidde omuvubuka oyo ng'ali mu uniform tayawukana n'abasirikale ba wano ababeera bakutte emmundu, era emmundu n'ebyambalo bibaawulira ddala n'olaba nga omuntu ow'enjawulo ow'ekitalo. N'ebyambalo bwe bimala omuvaako, ekisinga okukwasa ennaku bavubuka bannaffe, ekisinga okukwasa ennaku beebo bannaffe be tubeera nabo nga sina banjawulo, bantu ba bulijjo. Naye obudde bw'atwala ng'ayambadde ekyambalo abanga aliko emyoyo emibi, awulira amaanyi, awulira simanyi bwe nnyinza kukinnyonnyola, naye abasirikale mwandibadde mutegeera nti eyo uniform, ekyo just kyambalo, bwambalo. Teweetaaga kutta munno, teweetaaga kutulugunya munno, because at the end of the day mwete temubeera mu barracks mwokka, mujja eno ne munywa ne bannansi omwenge ne muva eno emmere mugigula wamu. Obulamu bwe muyitamu nga mwambuddemu ebyambalo bwe bumu n'obwaffe. In fact omulaba kati bw'omulaba awoyo omuvubuka n'omusanga olowooza nti muntu mulamu ebitagambika, naye nga ekitimatima ky'obutemu kiri muli. Bw'abeerawo mu uniform muleeya olowooza nti muntu mulamu atagambika, naye kasita kituuka ng'ayambadde uniform bamugamba genda kola bwoti nekiwunzika nga kissa omuntu. So katusuubira nti eggwanga erya Kenya abavubuka bano munaabakolako ne famire efune obwenkanya. Muyinza okikola okwawukana ku Uganda, kubanga ffe wano mu Uganda asse omuntu tumwongera ranka. Fano mu Uganda akubye omuntu amasasi oyo yabeera kabejja, era tuweebuuza n'okwebuuza nti ali ludda tumwongera amayinja. Tuba tuwagala na mu promotinga katusabe mu ggwanga erya Kenya embeera ekyukeko okusingako ku ya Uganda. Bye biri mu Kenya okwekalakasa kukyagenda mu maaso. Juzi twakulaga omuvubuka ng'ali mu kkubo twakulaga omuvubuka ng'ali mu kkubo awagala amayinja akutte ejjambiya awagala mu maaso g'omusirikale wa poliisi ne tugamba bano abaana b'e Kenya. Katonda wange, Katonda wange. So byebyo ebiva munda mu ggwanga erya Kenya bye tutasobola kubeera nga tubuusa amaaso. Katono nnyo, ndowooza tukome wano nate tusinkane omulundi omulala ng'omukama asiimye. Waliwo emboozi gye nandyagadde tube nga tubawa, y'emboozi ery'eggwanga erya America, Israeli
ne Iran. Ebiri eyo birala amawanga agawano mu Middle East gavuddeyo ne gagamba nti oboolyawo kino kisusse ku gw'omulamuzi era baagala eggwanga erya America lyekomeko neggwanga erya Isirairi. Bino byonna tugenda beera nga tubitegeera mu mboozi yaffe oboolyawo egenda okubeera ng'eddako. Munzikirize mbateere wano. Mubadde balabi balungi. Yeze Sajjime mbadde ne Morgan so nga ate mbadde ne Abe mu production omukutu gwa DPTV Uganda. Webale nnyo webalire ddala. Katonda abampeere bye musinga okubanga mwagala mbagala nnyo.